My name is Brian Wakomba. Who's everybody who is watching, and then one of my longest friends in the music industry. I want to get a bamu bamukwatidde to business. To get to know it. Ogambo Richard. Wako. Wako gwe kabaka w'entalo. Atengo zimaliriza. Atenga olwo omuntu amamu mutu atenga zimaliriza. Nga gamba omuntu tuno yononya olongo sawo nga ayino olongo sawo mpaka. Sibya muteka muvako. Ngwagala nnyo. It's quite a long time ever since we last met. COVID yajja bikibadde bingi. Nengo jeko kubantu pade tusingane ne bali bikine tunyumyamu ng'abantu. Interview pade tufudo zifuna. Ogamba otya. Ndi fit nnyo muganda. Tena tabu. Tondaba. Ngulaba onyija. Boba bogambye kubanga kishitukolero kubanga olabika bulungi kuba kiwesa Katonda ekitiibwa kitegeza toyina nnyo pressure nakikweraliikiriza olina okubanga kati otunulidde ekintu kyakubanga nina ensonga zange eziwerako ziringa 3 zenjaga kukubuuzaako njaga tutandike ne management management ki awo eriwo saawa eno era egezaako okupushinga to the next level okulanga music wa Ziza Bafana sigalayo top DME Disco Music Empire. Disco Music Empire. Yeah. Mwakwataganye D, mwakwatagana D era mugenda koma D. Mwakwatagana D. Ate kugamba intention yafu yagenda maso nzera kusanga DME. Ye yagala kundabanga oba ndiwa oyinza tujje ulyange enguziza aba America. DME. Nga ndiyo nga babo bafuba kula banga ndiyo bagundi baliriwa ni bacheliba geyo tuliye Instagram. So kati yo chefako ntiteri muteri nnyo mukine ekintu ekigamba nti eri mu kundistroyinga oba kola kiya eri mu kulabanga ennyongerako kati abanyumirwa ekintu kino kyenkola basobole okubanga banyumirwa kubanga nga ukitegera nga bashifuna mu time nkitegeera Bafana musically speaking we tuba tudda kati management tugirabye kyekiddako eri Bafana musically speaking nze ati ndi muyimbi ekiddako nga manyi music takyali music enyine wange yekubira akalango si kyali ono nekubira akalango nabagamba biki era bwemba ndi upload album posting oba nekitegera nga bwe kiri nayinza abantu bansubira nti era bwemba muyimbi kubanga simu nabyabufuzi siriki basubire music buli okitegeera nsuulawo busuuzi nga manyi nti embera yafe yakusuulawo kamu nayenga ne album kyaze kati naza tuli muzikola eno bokola bino kugamba music golino so okera kumachano gama ngenda fulme album nya olunaku I get it. Okay, Bafana ngoje ku kwanto yimba musically versatile tukulaba nnyo mu gospel sawe ne naku zino lwachi ndoza kirungi omuyimba kibi akirungi kubanga tosobola kubeerawo notebaza muntu akera ku machana nafukirira ensigo gyoteka mu ttaka nemeruka nga tomanyi bwemera abakinonyezaako ne bone bateebaawo nga banoonyereza balabe bakiwandiikeko ensigo emeretya ne batwala obudde ne bakola kika tosobola kubutalooza ku muntu akola ekintu ekyo nga naawe ddala muli ne bongo kikutabula kale nga tekyo kimu kyokka ebintu twiriyo bingi ebikoddwa kati tosobola kugamba nti omuntu ono kamukungirize yonna gyali mmanyi awulira bw'abanga kogwe mukama webale tuwe mu line ya mukama webale bw'aba yatonda okutu ate okuba ng'awulira bw'aba yatonda omumwa ate okuba ng'ayogera abakatonda mu ggulu ngenda kukola ki kamweba kati ayina ebintu byakkolera kati fe tubeereyo ng'osaba n'obaako ebintu Bafana osaba anti kati kyogala wegala nsabire gwe Katonda gala njenga maaso gotegere nti nsaba nedda kati mukama yalina otutegeera nti nsaba ate omuntu asaba omulabira ne ku bikolwa era omulabira ne ku byafuna kubanga ebiva eri Katonda oba obiraba gwe wakola industry gy'obeerawo nga abantu bonna bosanga bali negative gy'oli nga bonna bagamba ekintu kimu okitegeera ekyokunafuyo oba ekikuteeka wansi neggolooza amaanyi omuntu yagolekayo n'ogamba abantu bonna baba bantaddeko eno level kitegeeza waliyo omuntu oyo kyoba weesigamyeko ekigamba nedda kyoliko kyekituufu gwabo bonna olaba kyebagamba gwe sigala ku ekyo kati kyoba olaba nti n'omuntu oyo Katonda amubeererawo nnyo asobole okuwangula ekintu ekyo kyaliko abantu bali bonna abamulaba basobole okuwaata Katonda ekitiibwa kati kyovola nti nze nkulembeza Katonda nkolera Katonda njagala Katonda kubanga yamanyi omuwendo yamanyi obupimo bw'ekyo kyenjagala era ye yamanyi obuvumu bwendi mu kikozesa n'okuyitamu okulaba kati nze tujja kusanga muntu ayatonsanga teka music y'okuba wantalo kubanga music wange si ye music gojja okujja ogamba omuyimbi munnange nti muyimbe okitegeera ate nga nsobola oyimba ow'omulala ne baba mukola mu karaoke tebamusobola nti kyegamba singa era abakola karaoke bakola ki era batabani b'abantu bangi abazze ne baagala baneefaananyize banteeke wansi bakole ki mpaka lumbagaye temukisobola kintu kino Katonda muleke oli akikuba akikole ki kyobola naganze Katonda waraga kuba nanonyeze nnyo ku Katonda yantonda ng'ate yantonda ndi mutonzi nange kati
ndi Katonda omutono atonde ekyo kimwese ekitiibwa kubanga gobokera ku machano gwakuwa omulimu gwagenda kuteeka nsigo mu ttaka yina agimerusa kitegeeza nawe Katonda atonda ensigo negenda mu ttaka Katonda nagimerusa kati oyo gwe nkwatagana naye nze bwe ndaba nga waliwo embeera ekoze ekingamba kati nze nsaba okitegeera nsaba nnyo era kye ky'obuwanguzi kyange kati yakimanyi akitegeera atakimanyi ajja kyebuza kiba kitya gwe kitandikeko noonye basaba bateera basabirawa era basabaani okitandikeko ojja kulaba Bafana nzo mu ku bantu abalaba status zo ku WhatsApp naye buli lwa Sunday otuteerayo Bible verse notukubira ennanga notuyimbira music wa gospel mbere waka nengamba bembeera nayo waka nembagamba sebe ekiyaye kiri mu kuyimba Katonda anti kati Katonda agamba ekiyaye kyange kati nyawe bali kutuuma noga kati lwaffe tuli biyaye bya Katonda naye Mukama akola ki atwesiga fe abantu bagana bagenda bagamba boyimbe nnyo nga bagamba yanywedde enjaga kati nze lumu nagamba naye kanywe ku njaga eno ndabe lwaki bajinjagaza nnyo ekitegeeza lwaki byenkola abantu bennyini ate ne bamala ne bagamba nti nokugamba nti abantu babeeramu bawetaaga Katonda obategeera obuto so bwajinywako kyali kitya twegamba nendabanga gamba abantu ekitegeeza kye bakupushinga mu kyekino bw'oginywa obeera booti kyovula nti bagenda bati kati ne okitegeera ogomoleso mulamba kale Ziza Bafana ensonga y'okusalukadde yonyaga atudde kyekyabadde Kabaale twadde tugenze kukuba show nemukuba show nekigwa bulungi nokomayo Kampala era anti era nga omanyi amagye ogenda ewantu nga tomanyi bagamba tugudde mu ambush era abakulembedde ku gundi yabagamba mwenna mubakuledyokolo tutu ambush kati amumala kubasaanikira oba ne babasaanikira kati olwani akuba essimu kubanga Kabaale wabaddeyo kabako n'abayimbi abalala bangi olwani yakubye essimu n'agamba tuli mu ambushi embozi yonna gitunyumize kati omanyi manager wa Kakande Cohen waali wano kati ate style ne features kati yalegenze naita ziri ez'Ebulaya kuba engeri yabeera Bulaya kati yakirese nga amanyi kiina kuba ate ku level ya respect na kubeera nga tekiina kuba kyaddala kati nze nabadde nkuba ndi ku stage performinga nga omanyi omudigida ate nga firimu abantu nga okitegeera kapiipye kati ate abantu abo muganda wange omanyi amaanyi g'abantu lyeddobozi lya Katonda bali mu mbuzi eri bwebakuba embuzi tennajja mbali wano mu Nzimbaale numbe nyambe mambe numbe mambe nsasamaze ogambye oti akugambye Mbaale numbe nyambe mambe numbe mambe nsasamaze nedda gamba oti Mbaale numbe nyambe mambe oba nzinge nzimbe nyimbe mbamye nsasamaze oba nzinge nzimbe nsasamaze nga mwe tukyali awo tenunatuka muzinyazaala atolaba eri Kabaale wali ebbugumu era Kabaale kyennalabye tosobola kuba mu bintu buyimba bwa silo nojja nogaa nti ogenda bakuŋŋaanya ewantu kyovola ebivulu byayo olina kutwala abantu nga okitegeera era eri drive zonna ze twakubye zabadde za kusambaza piki tuzivuze tuzirinnyeko mu bbanga tukoze tutya bagambye abaana okitegeera namanya bano kati nno badde akabako esaati aziggyemu street azitambudde mumanyi bwatuuka mu kifo bwatyo bwakola ebizimba abirinnye tageti azinoonyeza akubye gundi agenda okumpereza sigiro nga bano bawedde olwaleero tugenda batuukamu ova mu hotel room nveeri waggulu ku White Horse nasuze mbapatiri kiri kifo kyabapatiri White Horse baddala nvaayo abasajja bannoonya ogenda otuuka wali ndi kugundizanga bungi vibe nziina nzitaddeko abantu ebweru bo bagala kulaba Bafana waabwe ekiri ebweru ng'ate omuntu ajula kusinga ali munda kuba bo balinze Bafana ayingire bakole ki basasule kitegeera kakati tujja bo bali muri abakigo bane motoka yonna bagyetoolodde bagizizaako biki tugenze ogifuluma nga ne polisi yennyini ate yennyini weri ekuuma tuyingidde sho kakati nze nyingidde sho biki mbatandise biki ngenda okutuuka abo biki nga bali ngenda okulya sigino lezenga olwo bakutemyako bagamba polisi eyingidde mu kifo nengamba already ate kati tuli bamajja kati mutima gwange tuli bamajja tuli ku duty ate guno mwana ngamba na biki yensonga lwaki wayimba akayimba kabaita tuli maje nenga muno mwana kiki nemugaga nemugamba kale kakati nembagamba banga nemwa pulo batugambyeko nti polisi eri wano naye polisi yonna woli we respect your duty ate tukipinga law ne order kati kyemulina okumanya mukakkanya embeera wano tuli Kabaale nkimanyi namwe muli b'e Kabaale abantu tubasanyuse kubanga
enempewo muteberekamu kati ngate mulimu b'abasirikale gwe nabinagira ati ngagamba genda maaso Bafana malayo olide mugamba teekayo mukama weebale nosulayo mukama weebale nenzika ku mavivi mba nkyatendereza oli ngenda okulya bali bagalenga nze nkyatendereza okitegeera abasirikale bawera nengamba batu mukama weebale mube bali mubaziresi kati wali omusaya badde piso babiki mugana ffe mukama yatuwa wali abazi abambadde uniform n'abatambadde uniform banoonya omuntu omuziza Bafana ku stage Katonda ffe yatuwa okitegeera ne mugamba gwe genda bayite babo basasule ebiri gyabwe gye babadde basasula genda bakuteeke ku kipande ne mugamba mwana mama ezo ranka zo bantu be bazikuwa tetumanyi bane mundu joina yebadde tuluganya abantu yettane ne mukagondi kati soko ondeke nkole soko ondeke nayagala ogira ati bichi nosulayo embuzi kakati abakyagira ati nengamba mukama bamugamba mukama yampadde nezegwe nagamba nedda bano balaba weta basumulira omuliro nengira ati nga tugende maaso nti olo abasirikale bakwetodde bakunonye ku stage kutwala kusiba gende maaso nti poliisi entwala oba poliisi ennonye oba just tugende kati bonga ngagamba omanya abakikacheka bayinamu ekyakika ekyo bayinenge gye bagamba kuki ani poliisi okitegeera nenga olaba ne bano bangodde omanya muzungu bwangola omuntu akoze ensobi oba muzanyo babuki okitegeera Christian akubye ompira ebweru nembagamba kati daba DJ nayo omwana ate big up on yourself yataddeyo mbuzi tuva mukama webale ne tuyingira embuzi kati kyegamba kuba mukama yatonda embuzi ze n'agamba embuzi kazikabe kakati just know abasirikale bakulinza ku stage bakwata kati nabo bennyini batidde embuzi nosulayo embuzi wenategedde ti bizo films wazina nabo batidde embuzi ngenda okulaba abasirikale abamu nga bakola ki nabo bennyini bagiyeyo amasimu ng'emundu agikoze eki ngayagala kakasa nti footage amuyina ala kati bakwata batya okutuuka ku poliisi sokonyumye nze mwennyini nasse mu bantu kati nendekayo abakiga nti nabadde mbatute mbuzi embuzi bagizina makigo nga baji eri bawodde kati nze nabuusi obubuusi nenzika eno wansi mu audience kati kumbe babaddemu nga banetolde dda otegeera olina ngamba tukutwala todda ku stage kigamba ndi fani wonkwagala nnyo naye tekatukutwale bana abasajja bakutwalawo olwo kati nga nze ndowooza simanyi kye bantu balinga mboba sitayimu oba biki kati nengamba tefe mwana nze nengamba te okunkwata obukwasera bakateero bali abaddala oyina kakasa nti bakutwalanga ki nga superstar ebagamwe mukakkaneze muntwale wendi nebaga mwagala ngende mukyenge motoka ezaffe weziri biki ate nga amagye nagambe kabako yabadde wali nga amagye galandize ngenda okulaba abaana ba death row bazze bagamba Bafana mumutwala wa ate ba death row bo batuuse bakubira nebagamba era waliwo omusirikale bannaye gwe basabudde nayo ne mukama Katonda nembagamba mukakkanye nenyingira poliisi nentula mu maaso onagira ntoka tugende paka ku poliisi ngolo kyekikusibya kyenjagala nga njagala tutuukawo wano kati oli ayiwa amajege aga poliisi tutuuka ku poliisi mbasabye n'entebe bantu bampadde entebe nnungi ennyeri y'omuntu Bafana nze bansibako mmanyi kyoyogerako awo tewakankana omutima guva mu saati bw'oba mubbi nga bakutte obba bakutte oli simanya ozza misango kwe kutyoko nze navuma buvumi kati anti gwe kitegeeza wazza omusango saguza sabo nayogera amazima nayogera amazima Bafana tebakutola amazima ndi bweru kakati tutuuka wali kati kyegamba bw'oba kati ontutte ku polisi gyensula kitegeeza bw'oba ondeeseeko okukyalira mpewo okutula tomalaga nti ekategese ondeeserwa mpaka nze nzewana awo tuba tugenda ate mu byampaka Bafana ebyemisango gino mbimanyi nze nayogera amazima ne baŋŋamba mbu navuma kati gwe naawe wakola kimu wajja no perform management yange yabaddewo ngejegamba afande yafande yabadde ali ku kimundoza nga ayagala ate tuteekamu ki munda ajja agamba afande omuyimbi tagenda genda mundaleeta omusango ki kati afande agira wakobera ati yagamba gundi agamba detention kututeeka munda muli netugamba yewe yagala detention mugamba afande kyogedde kyeka tokitegedde kyogambe nemugaa ati soke otulage awaaba musango ki koye nti emyaka bajja kujencha koye emyaka 6 mabega wajja eno n'otayimba
bakuvunana musango gwa myaka mukaga emabega ne 10 basobola okuvunana anti musango teguvuna Uganda singa guba mutuufu ne muganda nti musango nti ate kujja kuyimba kati naseserwa nsonga twajja bulungi nnyo kati nengamba ate ono afande bw'abanga yakulira polisi lwaki tali informed yansose nagenda mu files weziba gye ziri n'abikulamu atannakwata muntu ne muganda afande tudde mu mazima mujje kuddute naye simanyi bigenda kuggwa bitya bino kubanga biyinza okuggwa nga gwaswadde weetonze oba kubanga omusango tegwina gwekatakola kigo gutakwata kati nga ali awo tetubitegeera kati omusango gutugamba kati olwokubanze mmanyi twajja Kabaale biri emyaka mukaga maga tumu 2016 oli yatutwala kutuwa kati muntu weeyo natwala ekisoloje twasooka kati tuba tuli kushera tutudda kweyo ate yasenga okubandoza nga etukolera bulungi oba ate natayagala kuleeta balance omuyimbi ye namba de manyaga ndo kutuka ku stage nga bamusasudde balance kati natayagala leeta balance ate nga she yazeko yagambye katubigire sente zona tuzisasulire ku shekola ki kati nga tulaba kiba too much ate okubanga taneta balance weno ate waliwo eddako sene tugamba tekiri fair katuveri kwotera munyonje twali tusula tujje nga batugamba ne tugaffe tusobola kukata tutuka kavuyo mu kibuga tugende abantu batwako bajja kukola kikukakkana biki tugenda kula kavuyo kanyi fe twavuga tugenda ku polisi 2016 twavuga tugenda ku polisi tugamba bali batuletera bano balance ku polisi tugende tuyimbe tugenda ku polisi ekirungi waliwo abapolisi abamu baali eri ku show kubanga waliwo kati polisi tewaliwo nnyo basirikale ne waliwo abaliwo ffe ne tubeera ku polisi kati promoter yajja naye emmotoka tulenga emmotoka ezijja nga twagumira polisi ng'emmotoka zizze ndoza nga amasasi gavuze eri kyokka nga promoter twamugambye dda twajja dda weetuli nga Justin ndoza bo babitwala for granted bamanyi nti no bintu ebintu ebyo ndowooza okitegeera bo babamanyi nti omuyimbi tumuleese kiwedde ndowooza okitegeera already akoze drive abantu bakoze eki bamulabye kyobula twastopinga ebintu byokola drive genda olange artist temukyakola drive kubanga ondaga abantu kati bwengano bw'obushobeta abo banengana okuyimba definitely abantu bagamba gwe wakoze eki gwatayimba Bafana embeera yawedde etya bakusibye munda oba tewayingiddeyo embeera yawedde bakkirizganze ne management tulinde complainant ku makya the following day ku makya kwennyini yazze essaawa 2 ez'okumakya awo we batukuumidde mpaka ku makya oli najja tewayingiddeyo eri munda kati tuyingirayo lwaki complainant taliwo nkusaawa ezo njja ku mulimu kukola muganda nga waliwo bino polisi ya Uganda njimanyi kyokka polisi ya Uganda esobola okusasula damages ezo tesobola kubanga awo senga esobola okusasula nyingira mumanyi ngenda nakukola ssente gwe kangenda ensula yeno kubanga wenviire no polisi erina okunsasula naye wali omusango bwe gusinga bali era gwawedde bali gubasinze nga bawoza bannange tuli bantu biki tubabuuza receipts ziriwa tebazirina Bafana wawosmatusa abasajja abo nga tebakutadde munda anti muganda wange waliwo anti muganda kati nze siringa ggwe n'omusajja oli nawe onoonya omuntu gw'oteeka munda goba omuntu akuwadde akipinze tetukoze kavuyo toli bakakkamu tokonnyonnyodde kati awo omutalo bwe lujjira tegwe kwekunteeka munda ngo nje kubanga ate awo bonzoleya buzoleya awo bonzoleya kati omusango ujja ku makya kasita tuli wano muneetondera bannannyini sho gye tutamaliriza nga plan bwe yabadde program ne tukola ki omani omuseka kyaka ndikino babadde bagala kitwa ntumugamba nze show gye nasayinize yino teriko time limit omuntu atuleeta wakuno mwina kwata yategese eki show kati gwamba ebintu emama babitwali amateeka mu ngalo tugenda maliriza ng'ate kati obali ate tebayina receipts tebayina proof yonna eraga nti nno ate ffe tulaga twajja ne ku polisi yatuta yennyini atanaka bannange yakabidde nawo maziga mwammaliriza mutya gwe ne promoter twamaliriza yeetonze just nti oyo police office omukulu oyo atwale ekitebe kyo yayekwese yekwese kuba yalesa akavuyo akatujja ku stage nga tuyimbe kuba twadde twagala naffe tumukole ki tumulabise oba tumukale buntu omukazi najja ayina omanyi tulina muno bayindi balina naye balinga bayindi omanyi tulina muno bannayuganda naye nga bayindi naye nga bannayuganda kyakabebe family biki bazzaabo biki kati bannange nedda ate nedda tugenda kweta sente ate twekeshenda ntubaga musooke mwetereze mwonoonye egundi biki era baba kuteeka munda bwe kiba kyekigendera kyabwe era singa muli gakutuuseeko dda negundi singa lyeggulire lyolina naye anti of course kyawedde
ushegera betonze bulungi nnyo nenga police elekera twali amateeka mu ngalo mwana kale my name is Brian ayo kisaze mbafana chogambe police ino kuma amateeka sabo sikutwali amateeka anti yate manyoga twalira mu ngalo olumu ebiseera ebisinga mwana otegera ebiseera ebisinga nkubulira gochimani police kwate tandika kukuba naye lwaki ebekuba ekibaito okutwali amateeka mu ngalo gwe wegendeze police ekwata omuntu emukwate mukuba eyagala kuyuza ngoye balaba ense zitusingako za America zikinebo bawatta muntu bakutwala ngero omuntu VIP criminal so that nti omusango weguba tegukusinze togenda baba kafayalinga damages ezo nekati fe mututusako damages ate tosobola zisasula noga abantu batabaganda bafa bayingide police ate common sense ate sibuli police nga bayiteka mu musirikalo mwa ina common sense kuba ne yakola amateka ge baliko yayina common sense no ne yakola amateeka police kwetambulira yasoka kuba na common sense namanyo omuntu yeno kuba musirikalo bwa waddala ayina kwata bwati amateeka ebigambo bya Bafana bingi my name is Brian wakonja just kubanga mbasibula Bafana obugambo obusemba eri abantu bonna daba badde egundi Kabaale jowayi just bana njagala kwebaza nnyo abagira music waffe njagala nnyo kwebaza ne police etukuuma sijja kaleka kulwa kuba nti naabamu ekigambo ekyo police bo tebamanyi meaning yakyo n'ekigambo ekyo police bono kitegera meaning yakyo ng'oliwa police tujja kwagala nnyo kubajja kuba okola ebintu ebisanyusa ffe tuli baganda bamwe era tuli banna Uganda mbwe muti bogamba munna ate gwe ofunyemu ennugwe ejjako omuntu ate ddembe ng'ate gwe oba gwe wa police mukama oba neighbor ne waba yalidde nyama nga goli kawunga goli mu jasi tofuna mbere gambo ogiriotya kati oyo tumunone kiro nogira bano gamba kati oyo tugenda mu kuba kiboko kirategerwa kyali ennyama nga nze ndya goni no oyina ogguma olw'obudde njagala kutumira bakyali baffe mwenna kansoka ntumire bayimbi bannange bannemwe bale kuba ndongo baganda bange mwe bale nnyo kipinga kintu kino nga kiri shine batugulidde omuliro mungi nnyo tulinge mwanye zayengedde abantu batwagala nnyo bale twagala love nene nnyo ekiriwo kiri nti endongo tuyina nnungi nnyo nene nnyo era bw'olaba batulanze wantu gwe jangu weerolereko olabe kuba kati tokya nnyo nga bono gamba abantu nga bazaalibwa bujja abantu nga bazze bujja kati wako nkwagala nnyo nange nkwagala nnyo Ziza bukagambo kikoti akatereka kono gamba abantu muwagire music wa Ziza Bafana alina nakayimba akapya mpulideko music ompya nsolo ngenda kusulirawo ensolo efuluma wafumye mbuzi katulina mukama webale ensolo lwa Bafana alufuma manager alunzuze nnyide mu motoka se nduli olaba tolwera biddoga mbaditani ensolo kale tovaawo